wangulirira naye twagala okutegeera nga agenda okulayira mu kisanja kino ekyokusatu Bukedde TV esoose okufuna omukisa okwogerako naye agenda tubuulira ku nteekateeka ye kankutwale butereevu wa Lord Mayor so kabuuze ku balabi ba Bukedde TV program ekyenkya. Nsanyuse okuba ku Bukedde program ekyenkya era nsanyuse nammwe abagenyi abasoose wano aba Bukedde kansubire mu nkubi omutwe omulungi nebaza muganda wange Siraaki Kizite eyo Dola Justina ne Seguya Senkagale w'Olugambo n'abalala abakeero tuweereza ku Bukedde ekyenkya mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay. Lord Mayor, bannayuganda ne bannakampala okutwaliza wamu bazze bakulonda ebisanja bisatu ng'obuwanguzi bubadde bubeera waggulu ddala. Nkizo ki gy'ozoobeera nayo ku bantu abazze bakwesimbako ebisanja bisatu birambirivu? Ekitiibwa kiri n'ettendo bidde eri Omukama kubanga teri buyinza butava eri Katonda. Mu by'omu ku byensinga okwebaliza Mukama Katonda byampadde mu bulamu bw'ensi eno kwe kuba nti abantu banneesiga, abantu banjagala, abantu banzikiririzaamu, ate nange nampa obuvumu n'omutima omugumu okubanga nnywerera ku nsonga eziruma abantu, nnywerera ku bigambo byange, ate nnemerako ne sirya mu bantu lukwe. Ndowooza awo wali ekinyusi. Bw'obanga batadde ku mizaani Lord Mayor, olowooza abantu bano bazze bakulonda ebbanga eryo lyonna bisanja bisatu kati bakufunyemu bannakampala? Ekyokuba nti banfunyemu kyeyoleka lwatu nti yensonga lwaki bazizza bujja kontrakiti yange. Oli ku Bukedde awo singa tokola bulungi kontrakiti yo tebayinza gyiza bujja. Era baali badde bagamba nti kafuluma fuluma naye bannakampala tebagambye nti Lukwago fuluma stewol, bagambye nedda omuloodi waali. Ekyo kakikulaga nti bannakampala bafunyemu. Omanyi abantu bagenda ne batunuulira ebintu ebitali byoteekeddwa kukola ate ne bakujajingira ku ebyo. Buli omu alina obuvunaanyizibwa bwe. Kintu kyonna okuyimirirawo nga puroguramu eno waliyo abali mu ffumbiro abateekateeka, waliyo kati gwalize wano, waliyo Siraagi ne ttiimu abasigadde waliwo management eri eteekateeka ate n'eri ku ntikko waliyo abaliyo. So mu nteekateeka eyo omanya nti buli omu akola omulimu gwe. Kati ogwa Lord Mayor ndi political head, saabalungamya w'ebyobufuzi mu kibuga Kampala. Lord Mayor nze alina okuteekateeka programs oba okukubiriza abakulembeze bonna mu kibuga Kampala. Omulimu ogwo nga ngukoze. Lord Mayor nyina okukola ku accountability. Tewali kiyinza kubeerawo nga temufunye accountability gye bayita value for money. So ebitono byonna byolaba, buli kifuluma kyolaba manya kiriko omukono gwa Lukwago. Kuba nze nkubiriza budget, nze nkola ku accountability, nze nkola ku police. Se bwolaba oluguudo nti lukoleddwa nti Makerere Hill Road, bwolaba mbeera nti waliwo omwalo ogukoleddwako, bwolaba nti waliwo embeera eri mu butale nti abantu bafunyeko kalembereza nga tebabagobye, nolaba omutembeeyi ng'asobola okukola nga yadde atataganyizibwa naye nga waliwo amulwanirira, nolaba owa bodaboda olwaleero ng'akyali ku luguudo nga tulina bwe tumuteekeddewo, nolaba owa takisi olwaleero genda omubuuze nti waali baddewo oli olwaleero, manya nti Lukwago akoze kyonna kyasobola ekiri mu maanyi ge okulaba nti akwata ku bulamu bw'omuntu yenna mu Kampala. Nkikakasa teri munnakampala n'omu naddala abanyigirizibwa atafiirinze ku bulamu bwa Lukwago oba buweereza bwa Lukwago. Mu 2013 kanso oba olukiiko lw'okulembera lwakugjamu obwesige nga kinaawuzibwa nti oba oli awo olukiiko olwo lwali ludominatingiddwa abantu abataali ku ludda lwo. Ku mulundi guno kanso gy'ogenda okukulembera erimu kumpi ebitundu 93 ku buli 100 aba NUP. Twagala tubulireko Lord Mayor ku nkolagana gy'olina n'ekibiina kya NUP n'engeri gy'ogenda okulungamyamu olukiiko olwo oludominatingibwa NUP. Nkisooka ekitugatta omulamu omukulu gwe nzikiriza nti nabo gubakkiririzaamu
kwe kulaba nti eggwanga lino litebenkera mu by'obukulembeze nga tetuyiye musaayi, nti wabeerawo enkyukakyuka ez'omuggundu nga za mirembe, nga tusobola okufuna enkyukakyuka okuva ku bukulembeze bw'omuntu omu notudda ku bulala bwe tutyo nga tewali kuyiwa musaayi. Ekyo kitugatta. Ekitugatta ekirala ky'okukyusakyusa Kampala abeere nga yeeyagaza buli munnakampala amwenyumirizaamu okumukulaakulanya. Ekitugatta ekirala nti n'omunaku yeeyagalire mu Kampala, oba wa bodaboda oba wa takisi oba mutembeeyi oba bambutale oba bajjoakaali oba baani bakanaabe bonna nga beeyagalira mu kibuga Kampala. Kaakati ebitugatta byenkulaga nti bingi. Bwe tutambulira ku ebyo tutambula emirundi mingi abaawukanye ne Lukwago tewali akulaga kifaananyi nti Lukwago avudde ku mulamwa. Nkakasa nga bannange bali ku mulamwa tujja kutambula bulungi. Mukama waabwe Honorable Bobi Wine entambula gye tubadde naye mu nteekateeka eza Unity in Diversity ekulemberwa Dr. Pokawanga Ssebwogerere ez'omuggundu okulaba nti tutambulira wamu n'okutuusa olwaleero tukyazirimu. Munywanyi wange bade wange situlina lutalo lwa buntu luli awo ate nkugambye nti emiramwa gye tugatta obutafaanana ku mulundi guli nti bakansala abanjamu obwesige. Mukama waabwe yagamba nti oyo yasigaza bikuufulu na bijegere twamala mudda supu twamuyoma amazzi twamuyoma amazzi ako kakuluma kuweza okwogera kwenje. Okay, kati ovudde Lord Mayor oyinza okubulirako ku bannakampala myaka 10 gy'obadde Lord Mayor waabwe, kisanja ki ekikyasinza okusoomooza nga Lord Mayor? Ekisanja nga bw'oyogedde ekya impeachment kyali kizibu ddala nnyo olw'ensonga nti KCC yali etandika butandisi ng'eteeka tutandika butandisi oditeeka mu nkola abakulembeze abaliwo nga bapya nabo mu kibuga kubanga ndowooza ebiseera ebyo ensi yali tennamanya nti waliyo n'omukyala gwe bayita Jennifer Ssemakula Musi najja ne ttiimu nene yali evudde mu URA nga tebadde nnyo mu bantu management y'abantu manyi byanjawulo bo baali basolooza ba misolo abawooza b'emisolo abaava mu URA kati ate ne bajja mu kitongole ekyokulembera abantu community development. Kati awo nga shift eyo ba transition eyo yali nzibu. Kati twatwala olutalo lwali lunene nnyo nga bw'olumanyi. Ekyokubiri waliwo era embeera eyo nga nti ono Lord Mayor asigale nga wa mikolo ave mu buweereza atuulengawo ng'ayambala gawuni ng'alya bupate oba birthday party oba graduation ng'ayambala majoowe n'atuula awo butuuzi ng'ekimuli kya Kampala. Kyennagaana n'enkirwanyisa era n'enkiwangula. Era ensi nekkiriza ne bannaffe abaali bakiwakanya ne bakkiriza ne bagamba nti Lord Mayor wa Kampala yateekeddwa okkulira ekitongole KCCA, yateekeddwa okkulira enteekateeka y'emirimu mu kibuga Kampala. Kubanga buli kintu kibeerako akikulembera. Kebe Vision Group tumiza gamba nti wali akulembera. Oteekeddwa okubeerawo omukulembeze wo ku ntiko n'abalala ne bagoberera gye bayita chain of command. N'ebiseera ebyo bagamba nti oba executive director yakulembera oba ono yakulembera. Kati bala sisi ne bagalo kikwata naye kati bala sisi tubalagawo bakoma. Nene biseera ebyo bagala sisi ba ipimbaza shaka nga naye yegala kulaga nti ye political head era naye nga akomandinga naye ndowooza bazze time weze yitawo buli omu n'amanya nti ekibuga kiba n'obukulembeze nga bu setting nga buli omu alina wali Lord Mayor, ba Mayor, ba Councillor, ba technical team RCC RCC ba technical team ne ba LC2 ne ba LC1 nga buli omu alina role to play gye bayita structured governance oba administration. Eyo kikulu nnyo era nze nkikkiririzaamu nti buli omu akole kyateekedde ng'omubiri bwe guli
nti amaaso gakola ogwago tegayinza kukola gwa matu oba ga nnyindo ennyindo bwezibikira n'amatu gabonaabona kakati yembeera eyo nti buli kitundu buli organ ekole kakati abamu entalo ezo ze bataategeera naye tuze tufunamu ebibala. Yes. Yes, Lord Mayor, oyogedde ku Jennifer Namusisi Semakula. Yakulabisa oba ekiseera mwali mukuubagana ennyo walabika ng'omuntu ow'entalo kubanga kumpe buli lunaku mwabanga buli omu avaayo n'asujja munne ekintu kyonna tugenda kulabira mu kifaananyi ki mu kisanja kino kyogenda otandika olwaleero? Nze enkolagana yange naawe sijja kukweka esinziira butya bwozze nange bwontutte. Bw'ojja ng'otadde giraavuzi mu mikono nga nange nyambala. Bannaddiini banansonyiwa abatusomesa nti webakuba ettama limu ng'oteekawo eddala nze siriteekawo. Ekyo sijja kukulimba era bwebuga nti bw'okuba lino nga nteekawo eddala okuba eri ne twambalagana. Kati siri muntu wa ntalo sinaawuuza. Ekyo nkyenyumirizaamu naye bwe kutuuka kwerwanako ekyo kye nasomerera kulwanirira ddembe lya buntu nga pulinda kuwolereza abanyigirizibwa. So bagamba nti olaba nkaabira mubiikire naye ankutukidde mu ngalo, so olaba nnwanirira eddembe ly'abalala naye eryange. So bwe kijja to assert myself ku rights zange ng'onyigiriza ontadde ku kisenge onemerako. So mba mukakanyavu ku ddembe ly'abannayuganda nalyo mba mukakanyavu. Kyova laba nti kyala Jennifer Semakula Musi bwe yaleeta eryanyi tumugaye senkulaakulana nnungi naye ate sigoba bannakibuga nti ekibuga okigobemu kifuula ekikalu tukizimbe ebeera awo ekiyumba ekinyirira naye nga kifulukwa. Tulina okulaba nti abatembeeyi mwebali naye nga tubaoganayizinze, ab'obutale mwebali nga tubuzimbye, abatakisi mwebali nga tubateekedde, ababodaboda nga tubateekedde. Yenkulaakulana ya levo kwe tuli. Tetuli ku levo ya New York, tetuli ku levo ya gundi ya London. Kiriza levo gy'oba oliko n'abali mu maka gye bali siraamu gye ziri naye tuzikulaakulanyiza tuyanga gye bali. Naye ye erina ekifaananyi nti jangu kwata ekivulu kisaanyeewo, ekyo ekisenyi kisaanyeewo, genda mu kifumbira basaanyeewo. Eyo enkola twagigaana. Kati tubule ku nkolagana ate gy'olina ne mukyala Dorothy Kisaka. Mukyala Dorothy Kisaka technical person agezezzaako bbanga lye yajja okubeera technical n'atakola gwa byabufuzi. Yenjawulo ekyaliwo ne Jennifer Semakula Musi. Jennifer yayagala kukola byombi ng'abeera nga political head. Musanga atuuziza enkiiko z'abakansala abatafaasira mwe mukole muti atuuza enkiiko z'abameeya ali mu kukuba rallies. Jennifer ng'awalampye kino ali ku biturera ebyo byaffe byabafuzi okwewanika ku bimotoka okukola kino ebyo bya namyerago si bya technical. Akadde katwala naye kampuuza ekisemba Lord bannakampala bakwegesa amaaso bakulaba baagala kumanya ki kye bakusuubira mu kisanja ekyo kino ekyokusatu nga tumaliriza. Ng'onkoze bubi ewali ekinyusa ate ogamba nga tumaliriza naye nja kukusaba nti entanda eyo kangisumululire ku siteholo olwaleero naye nga kyebasuubira mu kyo kubanga sinza kubitemaatema wano nembimalayo tugenda bitemaatema olwaleero kigenda kuba kijjobi. Tukoze enteekateeka ya mulembe, tulina programs nnyingi nga zize tugenda okufulumya abagenyi betuyisa ab'enjawulo weebali abagenda okubeerawo entertainment weri. So tutandika olunaku bulungi nga ttiimu era nga nsuubira nti tutambule nga ttiimu egenda okuderivalinga ekibuga ekyeyagaza bannakampala ekitalimu mataba, ekibuga ekirimu obwenkanya, ekibuga nga kikoze enguudo, ekibuga nga kikuyoola kasasiro, ekibuga nga kiri green, ekibuga nga kirikola ku nsonga eziruma abantu b'omu butale, mu taxi, mu bodaboda n'ebirala. So awe twagala olwaleero okutambulira bwe Munnayuganda afune ekifaananyi wo gye tugenda okutambula myaka 5 gye tuddako.
tweyanza nnyo oye Lord Mayor w'ekibuga Kampala olunaku olwaleero saa 6 agenda kuba nga alayira ku City Hall mu kisanja kye ekyokusatu ng'omulodi w'ekibuga kino. Ngenda kuba nkuzaayo mu studios Siraja agira kwongerayo ne program ekyenkya ate tuleke Lord Mayor agenda agira akola duyiro. Mbadde Julius Kafuluma wano ewakaliga kankuzeeyo mu studios. Oyo kojja Elias Lukwago ng'ayingira ekisanja kye ekyokusatu ye kyagamba kye ekyokubiri ekyasooka kyataataganyizibwa ye gwaga Jennifer ne banne ng'alinnya ebiroole alinnya emmotoka olaki agambye ku luno azze kukola ku mirimu gyammwe si kukaaya na kuyomba era agambye talina ttabu yonna neyadda mu kifo kya Jennifer kubanga ali mu bintu bya technical. Kati awo leero tufunye statement empombeefu obulungi egenda obutalobera kujja kukola mirimu gye bagamba talina ttabu noono ali technical era ebintu era agedde ensonga zaage ekibuga kifuke green ebintu nabitambule bulungi boda tax park n'ebirala bitambule bulungi. Tumwagaliza okulayira okulungi n'ekisanja ekirungi ekijjudde enkulaakulana era n'obuwagizi bwonna mu mubwe kibuga kitereere kuba kati tekyogerekeka kengeri gye kifaananamu mbeera nzibu nnyo n'agoba ono n'agoba oli buli mu nzigotta buli kimu kijjudde. Kale tumulamu katono ate tukomewo. Ekyenkya kikutuusiddwako. Use Airtel Money to pay for all your Yaka bills conveniently. Open the My Airtel app to buy Yaka units. Select Airtel Money to pay and enter PIN to complete transaction. Airtel Money. Simple, secure, borderless.